Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mikwano, banange mikwano jange abenzikize ndala Stella. Mukama waffe yebaziwe. N'olunaku lwa leero nzize n'ebbaluwa yammwe y'olwaleero naye nga nze agibaletedde nze Rashida Dada. Nga mukimanyi nti buli lunaku ebbaluwa yo ebatuusibwako. Banange mikwano nga batakomentinga video zaffe. Abatasharinga Mukama bambi abatusasire musiralinge mukimanyi nti n'abantu bano betuyamba Allah asobola okusasira n'ofunamu. Banange mikwano tuyina abantu abanoonya emirimu. Nga gw'oli eyo oyina omulimu gw'oyagala bakolereko ddala egy'okukola ewaka. Ng'oyagala oli akulongoosezeko ewaka. Osobola okututuukirira ku ssimu eziyitaawo. Naawe wali eyo ng'olina emmotoka oyagala ofune omuvuzi abeere ng'asobola okuvugamu. Osobola okutambulira engendo empanvu. Nayo bambi tumuyina tusobola okutuusaako. Ne musobola okuteesa kubanga muntu mulungi ate amaze ebbanga ng'ali mu kintu ekyo amaze ebbanga lya myaka 12 ng'ali mu kintu ekyo akivuga. Dr. Kiso Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Oyina kansa, oyina kandida, oyina ebizimba mu lubuto, oyina nabbuguma, yitayo akuyambe. Naawe wali eyo ng'olina figa ekususseeko etalina makulu wenna wagejja ebitajja bambi gendayo olabe ng'asobola okuyamba. Naawe ow'olubuto olunene tetukwerabidde. Ka tugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Munnaffe atandise waati nkulamusizza Madamu Rashida. Amannya agange mpitibwa Shakira nga ndi Saudi Arabia. Munnange mukwano njagala nkunyumizeemu gye nvudde wange otegere nti n'abantu basibu naye emikwano emiwala mizibu. Nze mpulira nga nakoowa ekitonde kiyitibwa ekiwala. Mpulira nga nakoowa buli muntu yenna neesembereza kaabe nga mukazi mukulu naye ng'ali mu kifaananyi kya muwala. Mpulira nakoowa embeera eyo. Munnange mukwano nabeera e Uganda kubanga gye nakulira ne famire yange. Ne lwakubayo tetwali bulungi nnyo n'ekyantuusa ku gino emikwano kwali kunoonya mirimu. Nave waka nasomako paka P4 nenve waka ng'embeera egaanye. Ne ngenda ewa mukwano gwange gwe baali bayita Magi. Ne mbeerayo ebbanga nga tutoba, nga tutunda kasooli ku kkubo, nga tutunda emiyembe ku kkubo, naye nga twagala okubeezaawo obulamu bwaffe n'okuba abasanyufu. Bambi twakola. Naye munnaye mukwano gwange n'afuna aksidenti ne bamutwala mu ddwaliro era ekyavaamu kwali kufa. Munnange mukwano embeera yabijja. Nalaba nga buli kimu kikonyi. Nalaba nga buli mbeera yonna egaanye. Nalaba nga siyina kyakukola kubanga omuntu gwe nali neewuunaganyako yali amaze okunvaako. Nali sisobola kubeera awo ne nnyiga maama ekigambo nti no maama ndiwe nti oba maama kino. Nalaba nga kasooli gwe nali ntunda ku kkubo nalaba nga mpeddemu amaanyi. Naye naddamu ne nsaba Katonda wange ne muga Katonda wange nsitula lulimadde neegulira paadi nga neegulira olugoye lw'okuteeka ku mubiri. Kati ani agenda olunteesaako? Kubanga natandika oyingira street nali mwana muto saali muntu mukulu. Sister wange gwe nali ndabanga sister wange Magi eyali yandaga buli kimu mukwano. Nabeerawo nenjiya nembeerawo ku street kubanga ye ate Magi teyali bubi nnyo ng'abe waayo basobola omuwaayo ku kasente nsasula ennyumba naye nze ate we nasigalawo nali bubi nnyo. N'ennyumba ne batuuka ogingobamu ne ntandika okugenda nga nzunga. Munnange mukwano yali nafuna muza kisa nampa omulimu gw'okukola ewaka. Ne nkola akubanga omanyi ebyewaka engeri gye biri ebizibu ate ebya Uganda bizibu nnyo. Baali bampa ssente ntono ng'ate kwogase n'emirimu emingi n'obutalya bulungi. Ne nsalawo ne ŋŋamba omanyi wano wadde nsuzeewo emyezi 5 ate kantambule ŋŋende noonye ewantu ewalala we nasobola okwasiganyiza obulamu bwange ate ne mba musanyufu. Natambula ne ŋŋenda ne noonye ewantu ewalala. Wamala ebbanga nga wambuze nenziramu era okubonaabona ate nga siddeyo eri gye nabadde kubanga navaayo bubi nga baŋŋamba nja bonaabona nja kulaba ennaku gye nali sirabangako. Saabigenderako nalaba bigambo byabwe ne ŋŋamba sijja Mukama gy'ali era nja mulaajanira nga we yampa wano era nja mulaajanira ajja kumpa ewalala. Munnaye
nayita mu mbeera nnyingi. Neyo gye nkunyumizaako ye ntono kubanga nayita mu mbeera nnyingi. Paka we nafuna mukwano gwange gwe sitamanya nti nno akkiririza mu sitaani. Nandaga nti nno nsobola obbeera naye ne tutandika obulamu. Nsobola obbeera naye ne tuba abasanyufu. Nsobola obbeera naye nannoonyeza n'omusajja w'okufumbirwa ebbeeyi kubanga byonna yabiŋŋamba. Munnaye nga simanyi nti yakkiriza mu masitaani. Nga ntandika kubeera naye namala ebbanga nga nkweka. Si yali nti ampisa bulungi naye ekyansi gye nalina tinali nfunye ow'okusula. Naye buli we namugambanga nti oba nnuma omutwe ng'aleeta obudagala nga nnyokeza, lwe namugambanga nti oba mukono ng'aleeta obudagala nga nnyokeza, neŋŋamba omuntu ono annyokeza eddagala lino abala ki mu mutima gwange, naye ng'ate sisobola mugamba lwa nsonga yali ansuza. Munnange mukwano, ebbanga lyetolerera. Natandika okuwulira alina ebintu by'atandika okuleeta ewaka, ng'asobola okuleeta omwana ewaka. Nagamba oyo ngenda muwa mu bantu bange kubanga bamunsabye. Mukwano, simanyi gye yabajjanga, ekyo sijja kikulimba. Oba oli awo era omwana ng'abuze ng'era agenze. Munnange mukwano, ne ndowooza oba alina gy'abagaba, ne ndowooza oba babeera bakola, nalowooza ebintu bingi, naye nga omanyi nti nga bakusuza tosobola kwogera bingi, oyogere kimukwano. Nabeeranga awo ng'oyinza omulaba nti nno anaaba musaayi, oba oli awo n'afuka omusaayi mu kikopo gw'otamanyi gye guvudde, n'agamba gunaaba engalo, ojja funa emikisa. Omuwala oyo yeerimbikanga nti alina eddiini ye gy'asaba ng'era akulaga nti mulokole omulungi, asobola okugamba nti nno Katonda agenda kukola waati, naye ng'ataalimba. Munnange mukwano, omuwala oli embeera gye yandaga n'ebisitaani bye yandaga by'akozesa, nakkiriza nti ensinzibu. Okimanyi natuukanga ebintu bye yali annaaza byatuuka nga biŋŋenda mu musaayi, ng'obeera oli awo ekintu nga kikozesa, obeera oli awo n'olaba omuntu, oba obeera awo ng'otudde naye n'olaba nti taliiwo. Mwana gwe ebintu biri byankozesa, ebintu biri byammalako emirembe. Ne neebuuza, nengezaako n'okwewa obutwa, naye nga bennyini biŋŋamba totawaana. Twakusiima oli mukazi waffe. Twakusiima oli muntu atusaana. Twagenda okufuna ekirungi wali mbeerera, gw'otusaanira ddala, ng'owulya eddoboozi lyogera, ng'eddoboozi oba liva ku bbaati oba liva mu kasonda. Naye ng'omuntu ayogera mu butuufu tomulaba. Oba oli awo nga gwe nali mpita sisita wange ng'aggamba abadde ogenda kukola wooti, naye ate ekyo kya bussiru. Eno ye life ennungi. Ebyo ebintu bigenda kuwa ssente, ebyo ebintu bigenda kuwa omusajja w'ebbeeyi gw'oyagala, ebintu byange ebyo bigenda kukolera buli kimu. Mwana gwe natya ne nkaabanga, naye nali siina kyakuzza, nali siina kye nnyinza kukola, nga ne wengezaako nzirukewo ŋŋende, mukwano nga bigaana. Omuwala oli teyali wa bbeeyi nti yali alina amaka, yali apangisa ng'abalala, naye yatuuka ne landlord ssente n'azimusonyiwa, n'atazisasula, ate nga tamuvuma, nga talina nakyamukola, nga tamubaanja nako nti oba ssente zange. Naye nga ye omuwala agamba ekigambo kimu, nze namalayo, nze tebantiisatiisa. Munnange mukwano, muwala munnange yamponyaaponya. Muwala munnange yandabye endaku gye ndifa sirabangako. Kirina kuba nnaku. Mukama wange yandabya ennaku gye ndifa sirabangako. Kubanga ebiseera ebyo yali mukama wange. Nga bw'ayogera toddamu. Wagamba nti ŋŋambye oddamu otya. Naye munnange Katonda w'abanaku waateebaka. Nasabanga, ne mulaajaniranga, ne bandagirira nti nno nkwese katungulu ccumu
kubanga nali mumanyi mukwano gwange Magi yali yamuŋŋamba. Namukozesanga ne muteeka wensula ne muteeka ne mwesiiga ne muteeka mazzi ne mwesiga omubiri gonna nga lwembikoze tebijja naye nga naye n'omufuna lutalo nga tasangika. Munnange mukwano kusaba kwe nasaba nali ndi awo nga mama wange annoonya. Mama wange yasamanga naye nnyo nga nnoonya mukwano. Mba ndi awo nga omuwala yennyini ajja neegambira maama wo akunoonya ayagala kulabako. Munnange mukwano gwe nagwa maama we nti mu kifuba ne mmulabako ne mugwa mu kifuba lwe nnakoma otegeera paka okumala weeks 2 nga sitegeera nga ndi awo ninge yanooneka. Naye Katonda w'abanaku teyebaka, yaggula emikisa gyange, yamponya nenva mu kibi kye nali nnyina, era nenkwata n'ekkubo nenfuluma Uganda ndi Saudi Arabia. Naye mukwano nasembayo nga ngamba abaana abakulidde ku street balina ennaku, abaana abakuze nga tebalina maama waabwe ne taata waabwe balina ennaku. Ate waakulanga n'avaayo mumuwanga ekitiibwa kubanga aba ayise mu bingi byatasobola kwogera. Nange wendi wano bise mu bizibu bingi nnyo naye ate ebimusisobola byogera kubanga byali bingi omuli n'okukwatibwa buli kimu. Naye Mukama yansaasira nenvayo nenfuna omulimu nenkola. Naye munnange mukwano ekyebuuzibwa, mukwano gwoyo w'omusanga mu kkubo oyinza mutunuulira otya? Mukwano gwo oyo w'omusanga mu kkubo ayinza kugamba ki? Oba okyasobola omunyega? Naasanyuka nga muzizeemu ekibuuzo kyange. Mbagaliza olunaku olulungi. Bye bye.